ayawangula akalulu naye akalulu kaffe state naye kakwatamu leero nzize kubikinga interest form zaffe za people power nga ngenda kuddamu mu kalulu kenyingi ntwala omukisa guno kweyanza abannayuganda bonna abantu b'ehoima n'abantu b'ebizibu bonna abasobola okutubeereramu kulaba nti akalulu kaliya kaba election y'omukyala omubaka wa disitulikiti y'ehoima mwakabeeramu nnyo mwalwana mwakola ekisooka kulaba ne musindika sigino ku gavumenti eno y'NRM kulaga nti abanyoro nabo leero bazuukuse abanyoro nabo leero bakooye gavumenti y'NRM ffe bunyoro tubale tugiwagira nga bw'olaba akalulu ka general election NRM yabadde ewangulirayo nnyo naye by election eyo abanyoro bazuukuka ne bagamba need enough is enough gavumenti bagironda kuva 1986 nga bagiwagira naye nga bwe kituuka omubaka olikolera abanyoro tebalina kye batukoledde myaka 35 bunyoro nga terina university myaka 35 Hoima district nga terina district hospital myaka 35 abanyoro gwaffe gwotukolesa tubadde n'abeekulembezi bangi nnyo naye nga ogwabo gwakweyanza bweyanza Museveni muzeeyo ekintu buli kimu kiryoke abanyoro tugamba buli kimu yeegwe naye bw'otuuka ku gurawundi kyakoledde abanyoro obudde buno ekiriyo ku gurawundi ehoyima ebunyolo land grabbing kinyaga amataka kyekyoka kyetusobola okweyanza ku gavumenti ya Museveni kubeera nga tetulina university kyetusobola okweyanza abo bennyini abeekulembezi betubadde tusindika mu palamenti nga bo gwabo gwakusiima busiimi kweyanza bweyanzi naye nga wansi abantu batulugunyizibwa abantu babonaabona amataka gaabwe gonna bagatutte bunyoro one region mu ggwanga lino President Museveni gwe yateekako directive n'agamba terikola land titles ku bansi babulijjo naye ba investor bagenze ne bajja ku lw'amafuta bo babakolera land titles bagala ne bavayo omugaaga omu n'akola survey ne kamera zino za drone waggulu n'afuna ebyapa by'ebyalo n'ebyalo miles ne miles z'amataka kati budde buno ekiri ebunyolo abantu babagobaganya mu mataka naye gavumenti ekoze eki esiriza gavumenti yemu erimbye nnyo abanyolo yagenda nereeta wano ministry of Bunyoro Affairs nga empty ministry terina permanent secretary terina kyeriawo yonna terina kyerina just kifaananyi kya ministry Bunyoro nga beeyanza bagamba yoyo omusajja naye 2021 ng'ejja ekyaliwo mu by election abanyolo nsaba muzuukuke abanyolo nkusaba mwimuke kabalegalega mwimuke guno tuwolekeo gavumenti ya NRM mutendeke kolera abanyolo tuwerwaneho obwire nibwo bunu tuwerwaneho obwire nibwo bunu omusajja onu alolengu abanyolo tendeke abakole people power our power people power abatadde bukumu mu nsonga eno okola nti omuntu wa bulijjo yeenunula ne mujja muno ne kibisa expression of interest forms okola nti buli omu ayayaana era alaga kyalowooza nti kyateeka okufanyizaako kwenunula tugenda okwambala engule twagala okubaniriza ababaka ba palamenti abatuuse twagala okubaniriza muganda waffe omukulu Mayanja Joseph Chameleon tukwaniriza sebo ane ttiimu yo wano mutuuse ebikola ya people power mu Kampala n'eggwanga lyonna barakise kamutya abatudde wano kakyuka kwake ebyokulonda National Elections Management Commission of the People Power Revolution or Movement is ably represented. Tulina owekitiibwa Jeremiah Keya Mwanje Ssaabawandiisi w'akakiiko kano Ssemusaba oyimirieko abakulu bakulabiko. Tulina Commissioner Oyeke Gerard. People power! Our power! People power! Tulina Deputy Secretary mukulu w'amaanyi ali by'okwerinda wano Commissioner
Harris akampulira. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. Turcha. Tulina mukulu Alex Lwanyaga, commissioner in charge of interest groups mu ggwanga lyonna. Sebo Lwanyaga. People power. Our power. People power. Our power. Oye. Oye. On my immediate right, we have Commissioner Maiso Peter. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. We have our power. People power. Amanyi g'abantu gali muffe. Amanyi g'abantu gali muffe. Amanyi g'abantu gali muffe. Gali muffe. Amanyi g'abantu gali muffe. Amanyi g'abantu. Abasawo ne banyabo nze John Mary Sebufu, Commissioner in charge of logistics and finance. Mu kiseera kino mwami Lubowa twagala okusaba otuwulire ensonga yammwe baleese oluvannyuma deputy chairperson of the commission abeeko Alex Amulanga. Oli mu live kyokka ono kantu kagenda mu People power. Our power. Our power. People power. Twagala tubategeeze twawulira era ne tukisoberera amateeka tukime foomu ate olwo tutandike okutambuza kampeyini yaffe ng'amateeka ga People Power bwe gakola ki egalagira. mu kaseera kano tuli bagole tukimye foomu eza mwami Joseph Mayanja Chameleon omusajja atakoga atageja era saba twagala kuba abweyamu foomu zino bwe tunamala zifuna nga tuzijjuza ng'ate tuzikomyawo ate era bwe numala mutuwadde tiketi eya People Power tetugenda kuswaza muntu yenna kubanga tuzitowa nnyo mu Afrika yonna tewali muntu atamanyi linnya lya Chameleon era sebo njagala kumaliriza bigambo byange nga mbategeeza nti bwe tubale tujja tusanze emisanvu mingi tusanze emisanvu mingi poliisi nga tulinga bagenda mu lutalo naye era tumaze ne tukola ki ensonga lwaki ebiseera bye twali tulaganyiza tusuddemu eddakiika kubanga tubadde nga abali mu luki mu lutalo. Njagala kumaliriza sebo chairman bwe tunaatumaliriza kandidate waffe bwe munaamukkiriza ne munkwasa empapula ajja kubaayo n'obugambo bw'ayogera. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okusookera ddala okwebaza Commission People Power National Elections Management Commission wamu ne commission eya mobilization ekulibwa mu Kulusula Kidandala kati aliko wali mu office olw'omulimu omulungi ogw'ekitiibwa gwe mukoze naddala mu weeks zino bbiri era nga kati eggwanga liraba bulungi gyetukola ki gyetugenda. Sinaba kugenda mu maaso kwaniriza bagenyi baffe basebo bagenyi baffe mwenna tukimanyi bulungi nti mumanyi bwe mujjidde nti mumanyi nti luno olutalo lwe lutalo lw'omuntu owa bulijjo anyigiriziddwa emyaka 35 kwana n'oyo amuli waggulu ng'amunyigiriza nga tamusaasidde naye muntu munne. This is a struggle for those who are oppressed, who have been oppressed for over 3 decades now, against those who are oppressing them. And I know by the choice you've made to come over to the People Power Secretariat, you only want to express to the public that you are part of those who are oppressed. But also you only want to express that you want to be one of the commanders of the revolution that we are about to put to conclusion by taking up an elective position
for and on behalf of the oppressed Ugandans. Basebo ne banyabo tubaniriza mwenna naye ate mu ngeri y'enjawulo njagala abali wano mwanirize omwami Yosefu Mayanja gwe mwakazaako eryaka miliyoni okusobola okusalawo n'agamba nze mmanyi ewaffe nze mmanyi ndi omu ku abo abanyigirizibwa nze mmanyi nze ne mwami Kyagulanyi tuli mu lutalo lwe luki lwe lumu sikugambye olwali lwososo kikola okikoze emirundi mingi ne mwami Kyagulanyi ate tugamba nti mwogera lunye nga mwogera ku bintu ngeri ki gye muyinza okukwatamu olutalo luno naye ate kati olaze nti oli muwuliza eri ba people okusobola okujja mu ba people n'ogamba nandyagadde bwe muba nga musiimye nkwate bendera ku lw'aba people ey'obwa Lord Mayor bw'ekibuga ekikulu ekya sinza agamba nti commission ekumanyi nnyo naye ate mu ngeri ebyo ku bye tubadde tulaba tulowooza nti olina ettofaali ddene ly'osobola okugatta ku mulimu ffe gwe baatukwasa ogw'okulaba nti ebyokulondesa munda mu people power n'ebyo mwami byabakama byagamba byateekateeka byonna bitambula buki bulungi tulowooza nti muyina ettaffaali lye mugattako naddala nga mukkiriza in a disciplined way a gentlemanly way naye ate mu bumalirivu okulaba nga tumaliriza omulimu guno ogwatuweebwa omunene njagala kubanyonyolamu katono nga sijja kukwasa forms process eno eyaffe gye tulimu ng'akakiiko ku nsonga z'okulaba nti bacandidates bali identified bali screened bali vetted basunsuddwa kyentegeeza ate n'oluvannyuma lwa byonna tulonzeemu omu ku buli kifo agenda okutukiikirira nga bwe twalonze president agenda okuba ow'ekkumi ow'ekitiibwa ennyo his excellency president Robert Kyagulanyi Ssentamu tulowooza no office ezira ng'ey'obwa Lord Mayor mu ggwanga lino yeddirira okuba ennene mu kuvuganya kw'akalulu tulowooza nawo tujja kufuna omuntu ki omuntu omu bino bye tugenda okugoberera okusooka abali wano n'abatali wano abali mu nsi yonna ebweru w'ensalo za Uganda ne mawanga amalala process eyaffe ennyangu commission ya designers osooka okwesunsula gwe wennyini ojja kumbuuza nti otya kastojja newe expressinga interest kubanga kino si kibiina kya byabufuzi naye ate kisinde ekigatta buli bannabyabufuzi bonna n'abo abenyigidde mu kwagala okununula eggwanga nkiddamu kino si kibiina kya byabufuzi naye kisinde ekyaba bannabyabufuzi bonna n'abo abenyigira mu kununula eggwanga lino ku lw'omuntu anyigiriziddwa so bw'ojja n'opiikinga foomu eno kitegeeza nti oli omu ku ffe bw'oba togipiikinze oba weesunsudde toyagala kuba omu ku ffe ye siteegi esooka so mwabazze mumaze okutuwa obuzibu nti muli bamu ku ffe ekyokubiri nga bwe tetufuddeyo bwe badde okoleeyo mu line ya people power ekyokubiri ojja kutuula ne bakandideeti banno nga bwe muzze singa muba mususa ku kifo nga musuka omuntu omu ku kifo ye siteegi ey'okubiri mutuyambe mwegombolole mu interest y'okununula eggwanga n'okulaba tusigaza omuntu ki omu bw'onooba ng'ozze omu tujja kulangirira butereevu ekitegeeza nti awo omulimu gujja kuba muki mwangu bw'omunaba muzze abasukka mu omu tujja kubasaba tubatuuze mmwe mwekka mwekka mulabe engeri gye mutuyamba okulaba nga tusigaza omuntu ki nga mwetunuddemu sitepu ey'okusatu bwe munaaba musigadde nga temugomboloddwa mujja kutuula n'olukiiko olwa constituency kakati bwoba osaba bwa meeya ojja kutuula n'olukiiko olwa district olwa people power eya Kampala n'enkiiko za constituencies balabe mumwe abavuddeyo ani anasinga otukwatira bendera mu ngeri esinga okuba ey'omuvundu n'ebigenderwa by'aba people kulaba nga bituukiriziddwa
bebana babasobodde awo tujja kuba tubagombolola ekyo bwe kiganda tugenda ku step eyokuna step eyokuna olwo olukiiko lwawukana nammwe bakandidate enkiiko ezo katugambe kutuba ku lwa road mayor olukiiko lwa district n'enkiiko za constituencies n'abakungu abalala bajja kutuula nga temuliiwo babateeke ku minzaani okulaba ani asinga okukiikirira ensonga z'aba people n'okulaba nga anaazanya omuzannyo gw'abaki gw'aba people. Tulowooza nti ku stage eyo kumpi tunaabanga kizibu nnyo okusukka nnyo step eyo naye bwe munaaba mususe step eyo tujja kutuula ate kali eyo levu tugira ya consensus building bannamawulire mutegeke ebya consensus building ku bacandidates abaliwo ffenna ng'abakozi ba people power ng'abaweereza mugenda abakiikidde abaweereza abalala tutuula tufune consensus ku candidate ki omu n'abalala tubazze mu bifo ebiki ebirala kwali twagala kusuula muntu n'omu. Eyo step bwemala tujja kutuula n'akakiiko bajja kutuula olukiiko lwa district lujja kutuula n'akakiiko ka electoral commission ku leva ey'obwa meya. Akakiiko ka electoral commission kakola criteria wano teriiwo naye mwena abasinga mugenze mugimanyi mujja kujja abaagala ogimanyi ya bintu nga 25 criteria ebyo kwe tusinziira okugamba nti ono asinzeeko ku ono. Ekisooka omuntu oyo gwe tusunsuladdeko okuba nga awagira people power ekisinde ky'abantu ne revolution eno 100 ku 100. Ekyokubiri ateekwa okuba nga commander in chief wa people power amukkiririzaamu era nga ajja kumuwagira n'okukola byonna by'anaaba mukoze eki amugambe. Ekyokusatu oteekwa okuba nga tobuusibwabuusibwa gwe gy'ovudde n'ebirala nga 25 nga mwemuli ne credentials ze twetaaga gwe okuba nazo nga candidate n'obuwagizi mwobutwalya 225. Bwe tunaatuula ng'akakiiko nga tutudde n'abo tujja kuba tusalawo nti kati ono